Ampuliriza nkya lero tugenda kuddayo mu ggwanga erya Malawi gye twali ku Sunday ewedde. Ku Sunday twali mu ggwanga erya Malawi nga kimaze okukakasibwa nti omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti Reverend Dr. Lazarus Chakwera amaze okuwangula okulonda okw'envuunula bibya. Saawa ntono nnyo nga tuvudde wano, Lazarus Chakwera yalayizibwa nga president w'eggwanga erya Malawi. Ebintu balina kubitambuza mu ngeri ya speed olw'ensonga nti kooti eyasazaamu okulondebwa kwa President Peter Mutharika yawa ennaku mu kooti eya ssemateeka omusango gye gwatandikira ne mu kooti ensukulumu ne bakigumiza ng'ennaku ezo obutasukka nnaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omusanvu Malawi yali eyina okuba ng'erina omukulembeze omujja. N'olwekyo kasita akakiiko kalangirira ekiro ekikeesa olwa Sande kuba balangira ku lw'omukaaga ekiro nti Dr. Chakwera awangudde, olunaku olwa Sande Chakwera yayina okulayizibwa nga president omujja ow'eggwanga erya Malawi. N'olwekyo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 6 Julayi Malawi lwe bateeseteese okutongoza gavumenti mu butongole kw'okulayira kogga era amateeka gagobererwa. N'olwekyo ekiragiro kya kooti tekyamenyebwa, naye okutongoza gavumenti ku mukulu ogujja mu kitiibwa kya gavumenti empya ekyo kigenda kukolebwa olunaku olw'enkya era abagenyi abayitiddwa bawerako ku mukolo guno. Ampuliriza omukolo gugenda kubeera mu kisaawe ky'omupiira mu kibuga Lirongwe ekiyitibwa Bingu National Stadium ng'ekisaawe kino kyaggulwa mweyaliko president wa Malawi Bingu wa Mutharika. President Lazarus Chakwera bwe yabadde ayogera ku nteekateeka y'omukolo guno olunaku olw'eggulo yategezezza bannansi ba Malawi nti asazeewo omuwendo gw'abantu abagenda okwetaba ku mukolo guno agukendeeze okuva ku 400 okudda ku bantu 200. Ekigendererwa kwegendereza na kwetangira kirwadde ekya COVID. Ekirwadde kino ekya COVID mu ggwanga erya Malawi kimaze okutaya abantu abasoba mu 15 songa n'abakwatiddwa ekirwadde kino nabo gye bali bawera obula si embeera eyeraliikiriza. Kyekirwakula nti n'akalulu bakatambuzizza nga tewali mateeka gonna gali awo gakugira bantu kulonda. Mu byangungo jagamba nti okulonda e Malawi okwabaddeyo ne kuleeta Chakwera tekwawukanye ku kulonda okuze kubeerawo mu ggwanga lya Malawi nga abantu bakuba enkuŋŋaana zaabwe ez'ebyobufuzi, abantu bakola kakuyege, ebyo n'abadde babikola. N'olwekyo President Chakwera jjo bwe yabadde ayogera ku nteekateeka y'okutongoza gavumenti ye yagambye nti abantu yadde tetukkiriza nti ekirwadde kya COVID kya mutawaana nnyo mu nsi eno Malawi, naye omuwendo gw'abantu katugukendeeze okuva ku 400 badde ku 200. Ekigendererwa basobole okwewaako ku mabanga amatonotono, ate ekiralira n'asuubiza nti wajja kubeerawo okunaaba engalo okuyingira, wajja kubeerawo obudagalo obwo bwe twakazaako erya sanitizer, wajja kubeerawo ne masks ezinaaweebwa abantu singa omuntu anaabazze okuyingira ekisaawe kino nga tazze na masiki ye, bajja kumuwa masiki wali ku mulyango ng'ayingira. Era Chakwera yannyonnyodde nti abantu bangi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti kati abaakava mu gavumenti ab'ekibiina ekya DPP babadde bamuwanjagira nti omukolo gwagusazeemu tegwetaagisa naddala mu kiseera kino ekya COVID. Wabula Chakwera mu kwogera ku nsonga eyo yagambye nti emiranga gyabwe ngiwulidde era girimu kuggumba, naye njagala kubategeeza ekintu kimu nti COVID tagenda kuggwaawo lwaleero. N'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okumanya engeri gye tujja okubeerawo n'obulwadde buno obwa COVID n'engeri gye tunaagenda mu maaso kakalabyamu emirimu ng'ekirwadde kino weekiri bwe bwabadde obubaka bwa Chakwera. Nti n'olwekyo ensonga lwaki tugenda kukkiriza abantu 200 okujja mu kisaawe ekya Bingu National Stadium kulaga nsi nti tusobola okubeerawo n'obulwadde buno obwa COVID ate nga tebutusse, nga naye tubwegendereza. Obulwadde tebusobola kuyimiriza mirimo gyaffe kutambula mu ggwanga lino erya Malawi. Bw'atyo President omujja Chakwera bwe yagambye naga nti naye ensonga zaabwe aziwulidde era tazitwala nti ntono, azitwala nti nkulu, naye n'abajjukiza nti tukimanye nti tuyinza tutya okubeerawo n'obulwadde buno obwa COVID. Ye President
Lazarus Chakwera ampuliriza nga bwe nkugambye nti okulayira kwali kwa speed ya kika kya waggulu ku Sunday yayina okulayira okuva olwo n'okutuusa olwaleero Chakwera yatandikiddewo mu wiiki esooka okukola enkyukakyuka ez'omuggundu mu gavumenti empya gyatandise okukulembera ekyokulabirako nti wetuukidde olwaleero yakakola enkyukakyuka mu gavumenti bodda ku mutendero gw'olukiiko lw'abaminisita baminisita akyusizza 5 amaze okulangira abaminisita 5 abapya saako n'abaddukanya emirimu gya gavumenti n'olwekyo ekirangiro kye yasoose okufuluma ekyabaddeko ebifo 8 ebyenkizo mu kuddukanya gavumenti nenga ku bifo 8 oyinako ebifo by'abaminisita 5 Chakwera bwe yabadde ayogera olunaku olw'eggulo yakakasizza bansi ba Malawi nti olunaku olwokubiri we lunaatuukira kabinenti enzijuvu ejja kuba emaze okufuluma era ku kwogera ku ekyo kwegamba nti mu kabinenti eyo mwe mujja n'okuba ne minisita w'ebyobulamu agenda okwongera okulambika ku ngeri bannansi ba Malawi gye bagenda okwerindamu obulwadde obwa COVID naye nga bagenda maaso kakalabya emirimu gyabwe yagenda nti ekyo minisita omujja gwengenda okulonda ow'ebyobulamu yagenda okwongera okukirambulira nesigenda kuggala mirimu gyammwe emirimu mujja kusigala mugikola naye nga tugoberera amateeka agatuyamba okwetangira ekirwadde kino n'olwekyo cabinet list enzijuvu esuubirwa obutasukka olunaku lwakubiri okusinziira ku bigambo bya President Chakwera ebyolunaku olw'eggulo kakati mwabo be yasooka okulangirira ku lunaku olwasooka ng'ali ku ntebe mwe mwali omumyuka we Dr. Saulos Kirima ng'ozzeeko okubeera omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga yaweereddwa ekifo ekyokuba minisita avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga mu byenfuna kubanga we wali obukugu bwe ate ne bamugattirako n'ebyenkulaakulana eyo ye ministry gye bawadde Dr. Saulos Kirima ngo obuvunaanyizibwa obwo obugatta ku mirimu gye nga omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga. Minisita omulala eyalondeddwa ye Felix Mulusu ono yabadde senkulu wa kampuni ya Yinsuwa eyitibwa Nico Holdings mu ggwanga lino erya Malawi kakati yamulonze okubeera minisita omuwanika mu kino ministry eno yajawuddemu emirundi ebiri mu gavumenti ye yakavaako eya Professor Peter Mutharika eyebadde ministry yemu minisita omuwanika era nga yavunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ebyenfuna n'ebyenkulaakulana kakati president omujja ministry yajawudde omuwanika n'aba wanjawulo n'ow'ebyenkulaakulana n'aba wanjawulo naye era n'asuubiza nti omuwendo gw'abaminisita be gugenda kuba mutono yasuubiza nti baminisita tebagenda kusukka 30 mu kabinenti ate ayagala ebitundu 4 ku buli 100 eby'abaminisita bano babeere bakyala mu kaweefube ow'okwongera okusitula abakyala mu bukulembeze mu ggwanga erya Malawi. Mu kirangiriro kino ekyasoose okufuluma mu ssaawa 24 ezaasoose nga President Chakwera ali mu ntebe era yalonze munnamateeka we Mordecai Musika senior counsel yamuwadde ministry ey'okubeera minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka. Mordecai Musisika ye yakulembera ttiimu ya President Chakwera ng'agenda mu kooti omwaka oguwedde okuwakanya obuwanguzi bwa President Peter Mutharika ye ya lead counsel wabula ekifo kino senior counsel Mordecai Musisika yakigaanyi ensonga gye yawadde yebaziza mukama wo okumuwa obuvunaanyizibwa buno wabula n'amugamba nti tajja kubutwala olw'ensonga nti bw'anaatwala ekifo ekyo abantu bajja kulowooza nti ekyamutwala mu kooti okuwakanya ebyava mu kulonda nga yeeyagaliza ekifo ye naga nti ekyamutwala mu kooti kwali kunoonya bwenkanya nagoberera mateeka ne ssemateeka amateeka amalala geetoolola ku by'okulonda saako ne ssemateeka wa Malawi so yali tanoonya mulimu naga nti kaakati ng'amaze okulemberamu omusango ogwo era n'aguwangula omuntu gwaweereza n'awangula obwa president bw'amuwa ekifo abantu bayinza okukitaputa obubi nti yali anoonya mulimu n'olwekyo ekifo ekyo senior counsel Mordecai Musisika yakigaanya wabula mu kukigaana ate abasinze okusaalwa oba okulumwa sina bali mu gavumenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti be basinze okulumwa ab'opposition e Malawi mubaka bwe baaganya nti kiba lumi Mordecai Musisika ogaana ekifo ekyo kubanga ekisooka mu kiseera kino bwe Chakwera awangula era n'alayira ku Sande ab'opposition ng'ate be babadde mu gavumenti kati baga nti bayiganyizibwa gavumenti empya
era bangi ku bo basuubira nti bagenda kukwatibwa baggalirwe era nga baga nti naye ng'emisango gye bagenda baggulako mijweteke. Kakati bo baga nti mu bantu abali mu gavumenti ya Kyakwera omuntu gw'oyinza okugamba nti taliimu bwa nnalukalala nti agoberera ensonga nga bwe ziri ye Mordecai Musisika aganya okubeera minisita wa ssemateeka. Kati baga nti waakiri yandituyambye n'atwala ekifo ekyo kubanga ye nga mwali mu gavumenti ng'ate atwala ensonga za ssemateeka tuba tujja kusuubira Obwenkanya. Baga nti naye kati ekifo ekyo bw'akigaana tusuubira nti okufaanagana n'abalala balonze Kyakwera agenda kulonda abantu nga balinamu enkola ey'obwannalukalala n'okwagala okuwolera eggwanga. N'olwekyo ab'opposition balumiddwa nnyo omusajja ono Mordecai Musisika aganya okutwala ministry ey'ensonga za ssemateeka. Kati Mordecai ng'omutadde ku bbali, President Kyakwera era yalonze puliida omulala Kikosa Sirungwe. Ono Kikosa era mu musango gw'okuwakanya ebyava mu kulonda ye yawolereza Dr. Saulos Kirima, Vice President wa Kyakwera. Ampuliriza mu kulonda okwo okw'omwaka oguwedde Kyakwera yakwata kyakubiri, Dr. Saulos Kirima n'akwata kyakusatu. Kati owokubiri n'owokusatu bonna bagenda mu kooti. N'olwekyo senior counsel yaganya obwa minister ye yakulembera tiimu y'abapuliida eya President Kyakwera. Kaakati ono Kikosa Sirungwe yafuuse ssaabawolereza wa gavumenti e Malawi ye yakulembera tiimu ya Saulos Kirima. Ku mulundi ogwo yakwata ekyokusatu mu kulonda newankubadde nga ku mulundi guno mu kulonda kw'envunda bibyo Kirima yasazeewo okwegatta ku Kyakwera ne bavuganyiza wamu ku tiketi y'emu. N'olwekyo bapuliida abo ababiri babadde baweereddwa obwa minisita. Omu Mordecai Musisika ye obwa minisita kwe kubugaana. Mu balala abalondeddwa okuba ba minisita ye muvubuka Musaayi Muto akulira ba Musaayi Muto mu kibiina kati ekiri mu buyinza ekya Malawi Congress Party. Richard Kiwendo Banda aweereddwa ekifo ekyokubeera minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga, n'olwekyo butereevu yagenda okuba nga atwala poliisi ate nga poliisi gy'abadde attunka naye enkya n'eggulo ng'akulembera ab'oludda oluvuganya gavumenti okwekalakaasa. Kakati bamuwadde ekifo nga yagenda okuvunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga mwotwalira ne poliisi. Era kino abavudde mu gavumenti nakyo kyabakubye wala baga nti eyo nayo Kyakwera yakoze ensobi okuddira omuntu ayina endowooza ey'obwannalukalala mu by'obufuzi ate n'omukwasa ministry enzibu bwetyo. Kyekyo lwaki babadde bawanjagira Mordecai Musisika waakiri asigaze ofiisi eri ey'okubeera minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka. Kati abo ba minisita bataano abalondeddwa ku lunaku olwasoose naye nkunnyonnyodde omu yejjeemu yekka ne basigala bana. Tukyalinda olukalala olujjuvu olw'aba minisita olunaku olw'eggulo President Kyakwera yasuubiza olunaku nti ku lwokubiri we lunaatuukira kabinenti yonna ejja kuba eweddeyo. Kakati mu balala abaweereddwa ebifo ku lunaku olwo olwasoose mwe muli eyaliko omuwandiisi omukulu ministry ey'ebyenjigiriza Zangazanga Kikosi yaweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera akulira abakozi ba gavumenti mu ggwanga erya Malawi. Era omumyuka we agenda kubeera Janet Banda eyaliko omuwabuzi wa gavumenti ya Malawi mu by'amateeka. Ofiisi endala eyalondeddwa ku lunaku olwasoose yatwala ebyemirimu mu maka g'obwa President. Ekifo kino Reverend Dr. Kyakwera yakiwadde omukulembeze w'ekibiina ekigatta abalimi mu ggwanga erya Malawi, Malawi Farmers Union. Abadde president w'ekibiina ekyo Kaponda Maganga Prince kaakati yagenda okukulira emirimu mu maka ag'obwa president. N'olwekyo ebyo byebifo 8 ebyalondeddwa ku lunaku olwasoose. Ebifo ebirala ebisigadde byetaaga okwebuuza okw'amaanyi olw'ensonga mpuliriza nti mu kulonda kuno okw'envuunula bibyo yadde Kyakwera wa kibiina ekya Malawi Congress Party naye ekibiina kye kibadde mu mukago n'ebibiina ebirala bingi omuli ekibiina ekya UTM ekya Vice President Saulos Kirima, ekibiina ekya People's Party ekyeyaliko President wa Malawi Dr. Joyce Banda saako n'abantu abalala ebibiina ebirala ebitonotono. Kakati mu kugaba ebifo bino ate byagambye nti bitono tebigenda kusukka 30 ayina okulaba nti abantu bonna abali mu mukago bakiikirirwa. N'olwekyo
kyekirwa kimutwalidde ebbanga okwekenneenya ani gwenteeka ku lukalla ani gwenzijako. Ampuliriza era mu wiiki eno esoose President Chakwera asazeewo okutandika okukola enkyukakyuka mu nkiiko ezikulembera ebitongole bya gavumenti mu ggwanga erya Malawi kubanga ne mu kusaba akalulu abadaga nti emirimu gibadde gizingamye nnyo mu bitongole ebyo. Abantu baweebwa emirimu okusinziira ku bibiina bye bawagira, abantu baweebwa emirimu okusinziira ku mawanga gaabwe. N'olwekyo mu kampeyini abadde asuubiza nti bwe munkwasa obuyinza ebitongole ebyo ngenda kubigogola, tuwa abantu emirimu okusinziira ku bumanyirivu n'obuyigirize bwabwe saako n'obusobozi. N'olwekyo wiiki esoose ebyo byebimu ku bitongole byatandikidde wetwogerera enkiiko ezikulira ebitongole ebisoba mu 7 zonna zamaze okugobwa mu wiiki enemu esoose. Yasooka n'okugoba enkiiko mu bitongole 6 ebya gavumenti, tugenza okumalako ng'ebitongole biyingidde mu 7. Chakwera gyamaze okugoba enkiiko ezikulembera ebitongole ebyo. Ebimu ku bitongole Chakwera gyagobye ababikulembera mwe muli olukiiko olukulembera kampuni eddukanya TV ne radio y'eggwanga. Agamba nti emirimu gyali gyayonoonekera ddala mu kitongole ekyo. Era Chakwera agobye olukiiko olukulembera ekitongole ekivunaanyiza ku by'empuliziganya mu ggwanga erya Malawi. Yagobye olukiiko oluddukanya ekitongole ekivunaanyiza ku by'omutindo, n'agoba olukiiko oluddukanya ekitongole ekivunaanyiza ku masannyalaze, n'agoba olukiiko oluddukanya ekitongole ekivunaanyiza ku by'ebigezo saako n'ebitongole ebirala byebimu ku ebyennyinza okumenyerayo. Ebibaddeko okusuka omuguwa nga bannansi mu Malawi baga nti emirimu gikolebwa mu ngeri yagadibengalye mu bitongole ebyo. Naddala olw'okuba nti abantu baweebwa emirimu nga babadde beesigamye ku buwagizi bwabwe mu bibiina by'obufuzi saako n'amawanga ge bavaamu. Era Chakwera yannyonnyodde nti agenda okuggusa omulimu ogw'okugogola ebitongole bya gavumenti bino ye mumyuka we Dr. Saulos Kirima. Ampuliriza Saulos Kirima omulimu guno yali yagutandikako wabula ne gutagguka. Bwe yajja nga Vice President mu 2014 nga myuka President yavuddeko Peter Mutharika era yaweebwa obuvunaanyizibwa obwo wabula bwa butandika ndowooza enkola gye yakolamu n'etasanyusa mukama we era we waava okutabuka ne baawukana. Kyekirwakyola nti mu kulonda okw'omwaka oguwedde Kirima yavuganya mukama we President Peter Mutharika. Kakati era bwe bamuwadde obuvunaanyizibwa buno n'agamba nti ngenda kutandikira wennakoma ngenda okutandikira okuddukanya okutereeza ebitongole ebyo byendowooza nti bibadde byonoonese okumala ebbanga eddene. Ampuliriza mu kiseera kino njagala tutunuulire ku zimu ku nsonga enkulu ezaasobozesezza ab'oludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga erya Malawi okuwangula okulonda. Ate bamaze okuwangula okulonda ne batwala obuyinza kuba byombi bibiri byanjawulo ate bikulu. Okuwangula kusobola n'okulema, naye ate osobola n'okuwangula obuyinza ne bukulema okutwala. Kakati njagala tutunuulire ensonga, ngenda kwetoolera ku nsonga 10 lwaki kiki ekyasobozesezza ab'oludda oluvuganya. Sijja nagamba Malawi Congress Party wabula omukago gwonna gwe bayise Tons Alliance ogulimu ebibiina bibiri eby'amaanyi, Malawi Congress Party, ekibiina kya Vice President Dr. Saulos Kirima saako ekibiina ekya People's Party ekya Joyce Banda n'abalala mu mukago guno ogulimu ebibiina by'obufuzi ebiwera. Ensonga kwe ngenda okutandikira eyabasobozesezza ye Malawi okubanga etuuse mu mwaka 2019 olunjogera ku mwaka oguwedde ng'eyina ekitongole oba essiga eddamuzi eryetengeredde era eryaganye okutiisibwatiisibwa okw'ekika kyonna okwavudde mu gavumenti eya wakati oba ku ludda olw'executive. Ampuliriza okimanyi nti gavumenti eyimirirawo ku masiga 3 bwe muba mugoberera enkola ya demokrasiya. Essiga eri executive ye gavumenti, essiga eddamuzi n'essiga erya parliament eribaga amateeka. Kakati essiga eddamuzi mu Malawi
libadde n'okutiisibwa kwa amaanyi okuva mu gavumenti ya Professor Peter Mutharika naye abalamuzi bano baaganye okutiisibwa era ne basalawo okukola ebyamateeka bye galagira. Ekyokulabirako nti kooti eya ssemateeka bwe yali esazaamu okulonda ku ntandikwa y'omwaka guno, kubanga ewaabwe Malawi ensonga zino zitandikira mu kooti ya ssemateeka ne ziryoka ziggwera mu kooti ensukkulumu oli singa abaajulidde nga tamatidde nga President Mutharika bwe yakoze ku mulundi guno, kuba teyamatira na nsala ya February kwe kujulira kooti ensukkulumu n'emala eggobe mu kibya mu mwezi n'emala eggobe mu kibya ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokutaano omwaka guno 2020. N'olwekyo kooti ya ssemateeka ye yasooka okusazaamu okulonda kuno, naye waaliwo ekikulu mu kyo nti abalamuzi bonna mu kooti ya ssemateeka bassa kimu nga nkuyege, tewali yayawukana ku bannaabwe, bonna ne bakkaanya nti okulonda kuno tekutuukana na mutindo gwa kulonda president okusinzira ku ssemateeka wa Malawi. N'olwekyo tukusazeemu, n'olwekyo ekyali kikulu nti abalamuzi bonna bassa kimu nga nkuyege. Ekirala ne mu kooti ensukkulumu era nayo bwe kyali, era abalamuzi bassa kimu, wabula okusazaamu okulonda kyokka si kyekyali ekikulu, wabula n'ebiragiro ebyafulumira mu kusazaamu okulonda. Ekyokulabirako nti kooti yalagira nti okuva ne ku mulundi ogwo oba n'omwaka guno nga basaza omusango, teri muntu agenda kuddamu kulangirirwa nga muwanguzi ku bwa president nga tawezeza bitundu 5 ku buli 100, kubanga ekyamazima abantu bangi bazze bawangula e Malawi naye ng'afunayo bitundu bya 3.5 n'ayitiraawo. Ekyamazima oba ogenze ku ntebe naye ng'abantu 65 mu nsi bakulaze nti tebakwetaaga, kwegamba obukulembeze bwe buba bunafu. Kakati kooti ya ssemateeka ne kooti ensukkulumu baakigumiza nti okusinziira ku ssemateeka wa Malawi omuntu alina kuwangula bitundu 5 ku buli 100, ekitegeeza nti mu myaka 26 egiyise okuva mu 94 Kamuzu Bandalo yagenda, ssemateeka ono abadde tagobererwa mu butuufu bwe. N'olwekyo ekyo kyabadde kikulu era ne kikyusa ki nti ekisooka kyabadde kitegeeza eri ab'oludda oluvuganya gavumenti n'abali mu buyinza abadde baagala okusigalako nti kakati e Malawi bw'oba oyagala obwa president tonoonya bunoonya abantu baggwanga lyo n'ogattako n'abalala batonotono ne muwezaayo ebitundu nga 3.5, kuba luli ekyo obadde okikola nga kiwedde nga balina system eya first past the post ne bw'osingako akalulu kamu. Ekyokulabira ku mwaka oguwedde obululu Mutharika bwe yali asinze Kyakwera bwali 15,000 naye eno oyogera ku kulondebwa kwa president bululu 15,000 ye yali enjawulo. Kakati kooti yega nti weze ebitundu ebisoba mu 5 ku buli 100, ekitegeeza nti kati oyina okunoonya akalulu mu ggwanga lyonna, so si kufunako bufunyi bitundu byo gy'ova n'ofunako n'eggwanga eddala nga 2 ne gakwegattako abalala toyagala kumanya. Ku mulundi guno kikkakatako okunoonya akalulu mu bitundu byonna bw'oba oyagala okuweza ebitundu ebisoba mu 5 ku buli 100. Kakati kino kyayambye nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ekisooka nti oba baagala oba badde tebaagala babadde balina okwegatta, era beegasse n'abali mu gavumenti beegasse. Atupere Muluzi owa DP ow'ekibiina ekya UDF kwe kusalawo okwegatta ne President Mutharika ne bamegebwa bulungi. Kakati ne Kyakwera ne yegatta ne banne babadde ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati bino byonna obizaayo ku bwetengereze bw'ekkooti oba obwessiga eddamuzi mu ggwanga erya Malawi. Nti essiga eddamuzi oli bw'anaaba awandiika ebyafaayo ku nkyukakyuka y'obukulembeze mu Malawi yeetaaga ndooza kumpi na kuliwa suula nnamba mu kuleetawo enkyukakyuka mu bukulembeze. Y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri z'ensobi ezaakoleddwa omukulembeze w'e Malawi ye yavuddeko Professor Peter Mutharika ku ssaawa envannyuma nga bamaze okusazaamu akalulu. Kwegamba Mutharika alabika kino teyakisuubira, kubanga abamu ku balamuzi bano abaamusazizzaamu ye yabalonda. N'olwekyo bino ndooza yabadde teyabisuubira. Bwe byajja n'atandika okubutaabutana ng'alinga atamanyi kyakkola kituufu, era okukakkana ng'atandise okukola ensobi ezaamuyiyeeyo ne zimuggyako n'abamu ku babadde bakyali abawagizi be naye nga ba moderates
nibaga nti naye ate olabika oyise owandikomi ekyokulabirako ng'ebula wiiki emu okulonda kubeerewo Professor Peter Mutharika yasazeewo okugoba Saabalamuzi wa Malawi n'omumyuka we ng'ate akimanyi bulungi nti mu ssemateeka w'e Malawi Saabalamuzi awummulira ku myaka 65 Saabalamuzi gwe yayimiriza emyaka egyo abadde tannagituuka yadde yabadde n'ensonga z'endala naye abantu bonna bakitunuulidde nga kwagala kumubonereza olw'okusazaamu okulonda kubanga Saabalamuzi y'omu ku balamuzi mu kkooti ensukkulumu abaggumiza oba abanyweza ekya kkooti ya ssemateeka okusazaamu obuwanguzi bwa Professor Peter Mutharika. Kakati kino kyamuggyeko abawagizi bangi mu Malawi ne wabweru w'e Malawi kubanga yavumiriddwa ebitongole bingi nga mutwalidde n'ekitongole kya SADC ekigatta amawanga mu bukiikaddyo bwa Africa muli Malawi, Botswana, Zimbabwe, South Africa n'amawanga amalala agasangibwa mu kitundu ekyo. Ekitongole ekyo nakyo ne kimuvumirira nnyo ku kikolwa kye yabadde akoze era n'okwekalakaasa ate ne kuddamu buto awaka ng'ebula wiiki emu okulonda kubeerewo bannamateeka ne bateeka wansi ebikola ate ne batakomaawo ne beetaba ne mu kwekalakaasa kuba oyinza okuteeka wansi ebikola n'osigala waka naye ne ku nguudo ne bajja baatadde wansi ebikola ne bagamba mu makooti tetuddayo naye ate ne ku nguudo katweyiweko kati ne beegattibwako n'abantu ba bulijjo mu mbeera eyo ekitongole ekirera eddembe ly'obuntu kya bwanakyewa oyinza nakiyita kisinde kuba kigatta ebibiina ebiwera ekiyitibwa Malawi Human Rights Defenders Coalition kisinde kigatta ebibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu ebiwera ne kigenda mu kooti okuwakanya okugoba Saabalamuzi n'omumyuka we ne kyegattibwako ekibiina ekigatta abalamuzi mu kooti ento Association of Magistrates ne beegattibwako n'ekibiina ekigatta bannamateeka Malawi Law Society abo basatu ne bagenda mu kooti mangu ddala ne bafuna ekiragiro ekizza Saabalamuzi n'omumyuka we mu office kakati kyanyizizza abantu naye ate ne kiswaza ne president nti ne kiyabadde ayagala tekyakoze Saabalamuzi n'omumyuka we mu office ne basigalamu naye nga kirina n'abawagizi be kyamuggyeko ku ssaawa envanyuma nti nga kakensa mu mateeka eyagasomesa okumala emyaka egisoba 4 yabadde ate tayinza kwenyigira mu kikolwa kifaanana bwe kityo ekimenya ssemateeka w'eggwanga erya Malawi eyo yabadde ensobi y'amaanyi eyakosezza obuwanguzi oba eyaleetedde aba opposition okumega Professor Peter Mutharika. Tugenda kumula bwe tudda ensonga gye tugenda okutunuulira ya kiti ky'abantu abenyigidde mu kulonda kuno nti bangi abasinga mu Malawi olwaleero bato ekyo kyakubye nnyo Professor Mutharika. Ono Miro Michael ali mukono aga nti mu Kenya baminisita balondebwa okusinziira ku bumanyirivu bwabwe n'obuyivu bwabwe naye Malawi kirabika kyesigamye ku kusinziira ku kusanyusa. Sirowooza nti nsobola okukanya naawe nga twakatunuulira baminisita 5 bokka ate ku 5 abalala bonna bemmenye Miro njagala nkuddemu bemmenye bonna olaba obumanyirivu bwabwe. Saulos Kirima diguli esooka ey'okubiri n'ey'okusatu ziri mu byanfuna na bwa kitunzi abadde ssenkulu w'amakampuni amanene agali ku ddaala y'ensi yonna nga agakulira mu Malawi omuli Airtel Malawi, Unilever n'amalala. N'olwekyo bumanyirivu bwe era ne mu kampeyini abantu babasabye akalulu nti ono bwe mumpa obwa president omumyuka wange Kirima agenda kutwala byanfuna era yabimuwadde. Gwawadde obuwanika omukululo gw'ogulabye nkugende nti abadde ssenkulu wa kampuni ya insure eya Nico. Balonze okubeera ssaabawoleza wa gavumenti munnamateeka atabuusibwa so n'oli eyazize ensonga za ssemateeka alina ku ddaala lya bwa senior council mu Malawi. N'olwekyo sijja kukanya na Miro bwoga nti gavumenti gyalonze yeesigamye ku kusanyusa aye ekyokusanyusa kiyinza okubaamu naye okusinziira ku bifo 5 byokka byasoose okugaba ndaba nga obumanyirivu weebuli ate na biri ebisatu ebirala bw'obitunuulira
agenda okubeera akulira abakozi ba government, agenda okulira emirimu maka gobwa president, bonna bo batunna n'omukululo gwabwe obumanyirivu obulaba mu nsonga z'abakwasiza. Ensonga endala gye ntunuulidde ye y'abantu mu ggwanga lya Malawi abasinga obungi okubanga bavubuka wetwogerera. Okubala abantu okwasembayo e Malawi kulaga nti abantu Malawi beeyina bakunukkiriza mu miliyoni 2. Naye ku bantu abo, abantu 66 n'obutundu 7 ku buli 100 tebasussa myaka 24. Kino kitegeeza ki? Nti abantu abasinga obungi abazze okulonda mu kulonda kono bo tebaalabako bwa Nakyemalira bwa Banda, Dr. Hastings Kamuzu Banda eyatandika ekibiina kya Malawi Congress Party eyali Nakyemalira era kati ekikomyewo mu buyinza nti myaka 26 egiyise bano baana bato 66 n'obutundu 7 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 24. Nolwekyo toyinza kubabuulira nti Dr. Banda Kamuzu Banda yatutigomya ebyo tebibakwatako, bo ebibadde bibakwatako by'emyaka 26 ebiyise nti mu myaka gino kiki kye mukoze bwe tuba tetuyina mulimo obuvunaanyizibwa bwammwe si bwa Banda. Bwe mba gavumenti yammwe erimu obusosoze ebyo si bizibu bya Banda, bizibu byammwe mwe mulemeddwa okubigonjoola. Kakati abavubuka bano babadde tebaagala na kubabulira ekisooka tebamanyi byaliwo kugwa Banda Kamuzu nti yali Nakyemalira ne bye yakola byonna ebikolobero. Ate ekirala bakuze balaba zino gavumenti yezizzeeko bwe kya Malawi Congress Party evaako. N'olwekyo kisobozeseza Malawi yo Congress Party okweyubula okudda mu buyinza nti ebyenzira ey'emabega bano tebibakwatako. So nga ate n'omukulembeze gwereese kubanga Malawi Congress Party okusomozebwa kwebadde nako bukya eva mu buyinza mu 94 ba candidates bebadde ereeta babadde basajja bakulu abakolako mu gavumenti ya Kamuzu Banda. N'olwekyo ono gwe yalese Reverend Dr. Chakwera ye candidate gwesoso okuleeta kuba yasoka muleta 2014 ye muntu gwesoso okuleeta okuvuganya nga akutte bendera yaabwe nga tayina nziro eyebikolobero ebyakolebwa wakati wa 1964 ne 94 Kamuzu Banda we yafugira eggwanga erya Malawi. N'olwekyo okweyubula kwa Malawi Congress Party kugiyamye nti ereso omuntu nga tosobola kumuteekako nziro y'emabega. Ekirala abavubuka abaliwo abasinga obungi tebaagala kubanyumiza byayita, baagala kuga nti bwe tuba tetulina mulimu, bwe tuba tetusobola kwetuusaako mmere, eddagala bwe liba teririyo mu malwaliro ate totunyumiza Kamuzu Banda n'obwa Nakyemalira bwe, mmwe abatufuga kati mwe muyina okugonjoola ebizibu ebyo era mwe muyina okuddamu ebibuuzo. Bwe bibalema katubakyuse tuteekeko abalala. Era abavubuka bano ne babeera basaale mu kutambula okuuma akalulu n'okwegugunga mu mirembe okuwakanya enteekateeka okubba akalulu. Era okwegugunga kw'abavubuka bano kwe kwa kaka omukyala Jane Ansah Dr. Lady Justice eyali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda okulekulira kuba yali aganye bwe basazaamu okulonda mu February. Yagasijja kulekulira ekisanyi kyange kikyaliko. Naye akazita akaateekebwawo ba Musaayi muto bano enkya n'eggulu bwe balumba akakiiko k'ebyokulonda mga nti nnyabo yadde ekisanyi kyo kikyaliko ffe tetugenda kwetaba mu kulonda kulala nga yeggwe reefu otuyisiza bubi ne kooti n'ekakasa katuyinza tutya okudda mu kulonda okulala ng'ate era gwe okukulembera. Lekulira akazita abavubuka bano ke baataddewo kaakasa omukyala Jane Ansah. Era ono omupya yategese okulonda kuno teyawezeza na mwezi mu ntebe okuteekateeka okulonda okwabaddewo okwaleese Dr. Chakwera nga president w'eggwanga erya Malawi. N'olwekyo enkyukakyuka mu myaka gy'abantu kyakoze kinene okukyusa obukulembeze mu ggwanga erya Malawi. Ensonga endala eri ku bibiina by'obwannakyewa eby'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Malawi. Amaanyi agali mu bibiina bino mayitirivu era ebibiina bino byegattira mu bisinde ebinene bibiri. Ekisinde ekimu bakiyita Public Affairs Committee, kino nga kye kirimu n'abakulembeze ab'enzikiriza. Era mu kisinde ekyo enkya n'eggulu e Malawi obalaba nga bali ku nguudo tebaakakitandika kubanga Public Affairs Committee yatandikibwawo mu myaka gy'ekyenda nga gitandika okukomya obwannakyemalira bwa Kamuzu Banda. N'olwekyo enfunda eziwera buli baba nga si bamativu bannaddiini bajjayo amaganduula e Malawi ne bagenda ku nguudo okuwakanya ebitali bituufu ebigenda maaso. N'olwekyo ebisinde bino bibiri bibadde bikulu nnyo. Public Affairs Committee
ekyo ngandi kirimu ebibiina by'obwannakyewa ebyenjawulo naye n'okusingira ddala bye bibiina ebyenzikiriza ez'enjawulo abalokole abakristaayo abakatuliki abayisiraamu bonna bagatira mu Public Affairs Committee. Ekyo kisinde ky'amaanyi nnyo Malawi era bwe kyogera ali mu gavumenti yawulira. Kati n'ekisinde ekirala ekiyitibwa Human Rights Defenders Coalition, ekyo nakyo kati kyo kisinga gatta bibiina bya bwannakyewa ebiri ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu. Ebibiina bino ebisinde bino ebibiri byatandikibwa wampuliza nga bwenkunyonnyodde emyaka gy'ekyenda. Mu kiseera ekyo Kamuzu Banda yali afuuse ekizibu eri Malawi, naye ng'okumuggyako nako kulabika kufuuse kuzibu. Ekisooka ebibiina by'obufuzi byonna yabiwera, ampuliza nga bwe nakunnyonnyola wiiki ewedde, nga buli munnansi wa Malawi kimukakatako okubeera memba wa Malawi Congress Party. Ayina n'okutambula ne kaada eraga bw'otuuka ku road block bakubuuza jayo kaadi eraga nti oli memba wa Malawi Congress Party, bw'oba togirina ng'ebyo byonoonese. N'olwekyo emyaka gy'ekyenda nga gitandika, ate nga ekirala ekiruma abantu nti Kamuzu Banda yali atuuse okubanga n'ebigenda maaso mu nsi takyabitegeera, nga balala bamufuga bayita mu yeye bamukozesa nga kifaananyi. Okusingira ddala omukyala eyali muganzi we nga yafuga Malawi n'abalala abamuli ku lusegere nga Kamuzu Banda bakozesa mukozese, kubanga ekyamazima omutwe gwe gwali gutuuse ku ddaala ery'okuwutta okusingira ddala olw'emyaka. N'olwekyo ebibiina ebisinde bino ebibiri, Public Affairs Committee ne Human Rights Defenders Coalition, ne biteekawo okwegugunga okw'amaanyi. Ekisooka okukaka wabeerewo akalulu ak'ekikungo mu 92 okukomyawo ebibiina by'obufuzi ebingi. Kamuzu Banda mu kunyigirizibwa akalulu ako n'akategeka, era abaagala ebibiina by'obufuzi bikomewo ne bawangula akalulu ako 94 ne bategeka okulonda kwa bonna. Kati ku luno nga kuli mu bibiina bya bufuzi ebyenjawulo, era okulonda okwo Kamuzu Banda ne bamuwangula olw'akazita akanene akaali kateereddwawo ebisinde ebyo. Ekisooka okubba akalulu nga kizibu n'okweremeza mu ntebe kwali kumaze okufuuka okuzibu mu ggwanga erya Malawi. Era ebisinde ebyo bibiri ampuliriza bibadde bisaale ne mu kukunga abavubuka okuwakanya okujja ku nguudo ne beekakalakasa mu mirembe okuwakanya akakiiko k'ebyokulonda kali akakadde, nga baga nti tetusobola kudda mu kulonda kupya ng'ate abaafutyanze ne badibaga kuli ate be bagenda okutegeka okulala, olwo tuba tuwonoona nsimbi ya muwa musolo. Ensonga endala gye ngenda okutunuulira ewanguzisizza ab'opposition e Malawi ze famire ebbiri okwefuga obuyinza mu myaka 26 egigise, kubanga ab'opposition bwe bajjako Kamuzu Banda bamunenya ye Malawi kugafuula makage n'abafuga okuva 61 okutuusa 91. N'olwekyo bamunenyanga nti Malawi gafuuka makaago byanju emu. Kakati bwe bamujjako abantu bagenza okulaba e Malawi nga yadde Kamuzu Banda yagenda ate n'abaddawo obukulembeze bwadda mu famire ebbiri zokka, famire eya Bakiri Muluzi ne famire eyaba Musarika. Ampuliriza, Bakiri Muluzi ye yasikira Kamuzu Banda mu 94 n'afuga ebisanja bibiri n'avaako 2 bw'avaako 2 n'akwasa Bingwa wa Musarika, yali munywanyiwe. Bingwa wa Musarika oluvannyuma yatabuka mu mwaka gumu yatabuka ne Muluzi n'atondawo ekibiina ekike ekya DPP n'afuga okutuusa lwe yafiira ku ntebe 2012. Mu myaka egyo 2012 ne 2014 omumyuka we yakwatamu entebe Joyce Banda. 2014 muganda w'omugenzi Bingwa wa Musarika nga ye Peter Musarika n'akomawo yabadde afuga okutuusa ku Sande. So mu bufunze ng'ogyeko emyaka 2 eja Joyce Banda, emyaka egisigadde ku 26 famire 2 zezifuze, famire ya Peter, famire ya Muluzi ne famire ya Bamusarika. Kakati Bamusarika bo babiri bafunye omukisa ogufuga, omukulu omugenzi Bingwa wa Musarika nono mutowe Professor Peter Musarika. Naye ate ne Muluzi ekibiina kye Bingwa wa Musarika bw'akyabulira mu 2005 obuyinza Muluzi yabukwasa mutabani wa Atupere Muluzi. Kati Atupere Muluzi 2014 yavuganya kwa president bwe bamumegga n'asalawo okutambulira awamu ne Professor Peter Musarika. Era ne mukulonda okuwedde okw'omwaka oguwedde yava mu gavumenti ogenda okuvuganya, era bwe yagwa n'addayo mu gavumenti ya Peter Musarika. Ku mulundi guno mukulonda okw'envunula bibya era Atupere Muluzi y'omu kakati Musarika gwe yabadde asazeewo okuleetanga omumyuka we, era singa yawangudde
kati singo ina president Peter Mutharika ng'omyuka we yatupere muluzi jukira kitawu watupere muluzi ye yajjako banda mu 94 ndowooza mpuliriza ekifaananyi okifuna bulungi lwaki abantu abamu babadde bakoowu nti twajjako banda tukooye bufuzi bwanjuwemu naye nammwe mu myaka gino 26 enjawulo eriwo entonotono nti kati zifuuse famire ebbiri ne famire emu enjawulo ntono yafa n'eyasika kumpi kyekimu abantu kwe kusalawo nti katukyuseemu ffenna twekwata ekitole tuleete obukulembeze obupya. Ensonga endala ate nga naye badde enkulu eri aboludde oluvuganya gavumenti yekwata ku ggye ly'eggwanga erya Malawi. Ejje lya Malawi lyolesezza obukugu okumala ebbanga ddene sikati muzungu kyayita professionalism ne ku mulembe gwa banda ng'alina omukono ogw'ekyuma kye yakolanga banda okusobola ejjo okuba ku ludda lwe ng'alina kuyita mu mateeka n'azannya ebyobufuzi bye n'abeera ku ludda olutuufu olw'amateeka nga bwe yali awera ebibiina by'obufuzi era yayita mu paalamenti naye buli lwe yayawukananga ku tteeka amagye nga gamuga nti nedda fe obuwulize buli eri ssemateeka kasita wabaawo kontana wakati wa ssemateeka ne kamanda yini chief ye mukulembeze w'eggwanga ejje lya Malawi lizze likyatula lyo libeera ku ssemateeka ekyo baakiraga Kamuzu banda okusingira ddala mu 91 92 93 mu 91 Kamuzu banda yali yagala okukola emivuyo mu kalulu ak'ekikunga akokomya ebibiina by'obufuzi yayagala okukola effujjo ng'akozesa poliisi n'akuba abeekalakaasi ejje lya Malawi lyavaayo ne lijja ku nguudo ne litandika okukuuma abeekalakaasi mu 91 akalulu k'ekikungo ne kategekebwa banda n'ayagala okukwatagana ne poliisi okkanyaga ejje ne likuuma akalulu ebokisi ezimu zaggyibwanga abapoliisi gye bazikwese ng'ejje lye lizikukunulayo n'olwekyo ejje lya Malawi libadde professional okumala ebbanga ddene sikati kuviira ddala ku mulembe gwa Kamuzu banda nti lyayolesa obukugu obw'amaanyi mu kulonda okwa 92 ne lyolesa obukugu obw'amaanyi ne mu 94 nga Kamuzu banda ameggebwa ku bwa president kyekirwaki yali takyasobola kweremeza mu ntebe kuba lyo ejje lyali ku kimu tugoberera ssemateeka na kusalawo kw'abantu eyo y'ensonga enkulu. Kakati era ejje lino liddamu okwolesa obukugu obw'amaanyi kubanga amaanyi gootera kugalagira mu kusoomoozebwa. Martin Luther King Jr. yagamba nti the standard measure of a man is where he stands in times of inconvenience. Nti ekipimo ky'omusajja omutuufu kirabikira mu biseera eby'okusoomoozebwa. Kakati nawo nkugirayo okumukusoomoozebwa kwe wandisanze nga ejje kyandyanguye ebintu okubatabukako. Nkuwadde 92 ne nkuwa 94 kati kankuzeko 212 mu 212 President Bingu wa Mutharika afiira mu ntebe naye agenda okufa yali amaze okutabuka n'omumyuka we Joyce Banda. Kati bw'afa mutowe Peter Mutharika yali ayagala okuwamba obuyinza yamala n'ennaku eziwere 2 ng'aganya okubika mukulu we ng'akyanoonya kiki kye bayinza okukola Joyce Banda obutasikira mukamaawe so nga ssemateeka ga nti president bw'afa omumyuka yamusikira. Era egimu ku misango gye banvunaana Peter Mutharika oluvannyuma nti yategeeza n'omuduumizi w'amagye ng'amuganjagala obuyinza amagye gagira gabweddiza oluvannyuma lwa president okufa nti olw'embeera enzibu ezzeewo omuduumizi w'amagye ekintu kye yagaana era yawa obujulizi ku Mutharika nti Mutharika yabadde yali ayagala tuvuunike gavumenti nga president Bingu wa Mutharika afudde n'olwekyo amagye era galemera ku ssemateeka ne gaga nti tujja kuwagira nkola yonna emenya ssemateeka. President Bingu wa Mutharika nga bw'afudde omumyuka we Joyce Banda amusikire era bwe kyali Peter Mutharika kye yakola kuddayo ku ground kutegeka kibiina kye na kunoonya kalulu ne bakoma mu 24 ne bakuba Banda akalulu era ekikulaga nti ejje lino terifa ku muntu lyo lifa ku ssemateeka na nkola. Banda bwe bamukuba akalulu mu 24 era ejje lyo lyawagira president ompya Peter Mutharika gwe balemesa obuyinza mu 2012 kubanga yali tasaanidde. Kakati bw'ajjanga asaanidde 2014 era amagine gagaffe tugenda kutambula naawe kubanga gwe ozze ku luno mu mitendera emituufu okwawukana ne 2012. Kati ne ku mulundi guno bwe kyabadde kooti bwe yasazizaamu okulonda kwa Peter Mutharika
ku ntandikwa y'omwaka guno Musarika abantu ne batandika okwegugunga kuba mu kwegugunga kuno nga basabiramu ebirala bingi ne ssentebe w'akakiiko okugobwa. Police lwaki ne Kyakwera yasuubiza ogikolamu enkyukakyuka ey'amaanyi yakozesebwa nnyo ku ntandikwa y'omwaka guno okugumbulula abeekalakaasi abaali beekalakasa mu mirembe wabula ne bagumbulula mu bukambwe obw'ekitalo. Bwe bagumbulula amagye ne gavaayo ate okutandika okukuuma abeekalakaasi ku nguudo nti balina eddembe lyabwe tewali nsonga lwaki mubakuba. Era n'abalamuzi bwe bali mu kusoomoozebwa okutogerekka nga bagenda okuwa ensala yaabwe abajjukira obulungi bajjira mu mmotoka z'amagye nga balinga abagenda mu lutalo. Amagye ge galeeta abalamuzi okubalaga nti omusango gw'omugenda okusala yadde ebivaamu bisobola okukosa pulezidenti aliko naye tembana kutiisibwa kwonna musale kye mulabye nga kye kituufu mu mateeka. Era mmotoka z'amagye ze zaaleeta abalamuzi ku kkooti mu Gwokubiri omwaka guno okusala omusango ne bakawaŋŋamula nti Professor Peter Mutharika yali awangudde mu bukyamu. N'olwekyo ensonga y'amagye mu demokrasiya wa Malawi nkulu nnyo olw'engeri gye gwolesezza obukugu omuzungu kyayita professionalism nti ne bwe geesanze mu kusuka omuguwa wakati wa ssemateeka ne kamanda in chief amagye ga Malawi gabadde galondawo ssemateeka wa Malawi ate nga tegakitandise kati kuviira ddala ku mulembe gwa Nakyemalira Kamuzu Banda. Ensonga endala gye nja okwogerako ekwata ku byanfuna ebibadde bitandise okweyongera okusereba e Malawi naye ng'ate amawanga agabaliraanye nga Tanzania mu bukiikakkono yo bigenda bitereera. Ekyokulabirako nti we twogerera ne banka y'ensi yonna yakalangirira Tanzania egenze mu luse olwa middle income status. Kati mu East Africa tulina ensi bbiri eziri mu kiti ekyo, Kenya ne Tanzania. Kakati kino nakyo kikulu eri Malawi. Bannansi ba Malawi balaba ensi baliraanye mu bukiikakkono nga eyitimuka mu byenfuna bo tebakula. Bwe badda mu bugwanjuba balabayo Zambia naye baleka. Mu bukiikaddyo waliyo Mozambique. Kyokka ng'okwawukana na Tanzania ne Zambia ne Malawi, Mozambique yeegoyezeddwa entalo nnyingi naye nayo bwesimbudde ate speed kwetambulira esinga ku ya Malawi. Bw'ogendako distance ntono okuva e Malawi n'ogende Botswana ate abo babali wala. Kakati ezo zezimu ku nsonga ezibadde enkulu mu kulonda kuno nga baga nti amawanga gali baabaayo baalyaki. Bwe kiba ekizibu kiri ku bukulembeze katubukyusi naffe tufune kye bafunye. Ekyo nakyo kibadde kikulu. Ensonga endala ey'ekirwadde ekya COVID kiziŋŋamiza ebyenfuna okwetooloola ensi yonna ne Malawi tekibataliza. Wabula wakati mu kusoomoozebwa abantu batunuulira gavumenti mu buli nsi kasita beesanga mu kusoomoozebwa. Kati e Malawi abantu batunuulidde gavumenti y'e Malawi ne bagibuuza mu kusoomoozebwa kuno ki ky'osobola okutukolera. Ekyamazima gavumenti ya Peter Mutharika kyebadde esobola okubakolera kibadde kitono era ensonga eza opposition bazeesibyeko nnyo mu kulonda kuno. Ensonga endala ekwata ku balondoozi ba byakulonda okuva mawanga amalala, European Union, Commonwealth, African Union, SADC n'awala tebaabaddeyo olw'ensonga za COVID. Bwe bataabaddeyo bwabadde buvunaanyizibwa bw'abannansi ba Malawi baategedde nti kakati tuli ku lwaffe ne basalawo okwekuumira akalulu kaabwe okuva ku buli polling station okutuuka ku buli mutendera oguddako gye bakagattira. Kubanga luli oluusi nga beesuulirayo gwannagamba nti kasita ebitongole biriwo ebiri ne beerabira nti ebitongole ebyo nabyo bijja mu mawanga awali okulonda nga ebigendererwa by'aba basindise bye bisinga obukulu okusinga mmwe bannansi. N'olwekyo ba international observers obutaba Malawi ate kyabaddemu ebirungi. Ensonga gye ngenda okusembyayo y'ey'omusango ogwasalwa e Kenya mu 2017 kooti ensukkulumbu bwe yasazaamu okulondebwa kwa Pulezidenti Uhuru Kenyatta. Kakati Kenya, Malawi bonna bagoberera common law. Mu nkola eyo misango emikadde gisala emipya ate mwewola ebyokulabirako. Abalamuzi e Malawi beewoze ebyokulabirako okuva e Kenya mu nsala yaabwe kubanga ekibaddewo ku misango egisinga obungi egy'okulonda pulezidenti nga bagamba nti okubba kwabaddemu naye kutono tekusobola kusazisaamu kulonda. Kati ensala ye Kenya yakyusa byonna. Ensala ye Kenya yeeri ku butuufu nti tetujja kutunuulira bifu byokka oba bisazisaamu okulonda naye prosesi yagoberedde amateeka. Saabalamuzi w'e Kenya
Maraga yakiyita fidelity to the constitution. Kakati Malawi nabo ekyo bakigoberede ne bava ku muwendo gw'obululu obwafudde ne batunulira process yo process yabadde entuufu bwe basi ntuufu akalulu katukasaze mwenda ko ekyokulabirako nkusomereyo paragraph emu okuva mu nsala y'omusango gwe Kenya ey'Amaraga ku nsonga eyo bagabwe bati abalamuzi. It is true that where the quantitative difference in numbers is negligible, the court, as we were urged, should not disturb an election. But what if the numbers are themselves a product not of the expression of the free and sovereign will of the people, but of the many unanswered questions with which we are faced? In such a critical process as an election of the president, isn't quality just as important as quantity? Bafundikira babuuza n'ekibuuzo ekiri rhetorical nti quality ya kalulu nayo si nkulu ng'okufaanagana ne quantity. Enkola eyo oba ekyokulabirako ekyo kyabadde kirungo kikulu mu musango gw'e Malawi era balamuzi e Malawi mu kooti ya ssemateeka bakyewola nga basazaamu okulondebwa kwa Profesa Peter Mutharika. Ampuliriza tetujja kusukkawo wano awangale Ssaabasajja Kabaka.